Anti so kankusomeseko ko ku kintu ekimu. Ekyo ekintu omanyi vibrations, omanyi vibrations ezibeera mu bitundu by'abakyala. There are vibrations? Yes. Are they vibrations or they are anti vibration wezibaamu muscles ezo. No, vibration wezibaamu nga mulimu omukka mungi munda. Nga mulimu omukka ne zikola that sound. Omuntu n'abanga afatingira maaso. Naye nga mubaddemu kati omukka ogwo gusobola okujja gujja nnyo nga waliwo kye bayita rough sex. Obanga omuntu bino bye muyita kabuzi dog style kati sex yenna sex style yonna ereetera omubiri gwe okubanga guli a bit open, ebitundu biri nga biri a bit open ng'ate waliwo nga ona ali mu kukola waliwo that pumping nga biyingiza omukka gubeera trapped munda. So this pressure ebeeramu munda muli muscles zikola okukola those sounds olwa vibrations. Kati base zimanyi okucontract okukwata nga bonofuna muscle pull omubiri ne gugana okuta ne gulindako obudde ne guta afterwards. Kati abamu bayinza okuba nga they are having sex muscles ezo ne zimukwata ez'omukazi wakati mu sex, but because you're panicking you noyagala okulwana they tighten noloza bakuloze. Kati ebijja nnyo ku bantu abebba abatalinga otolina mwami wo bamfuloze. If you're with your boo, you just tell him let's cover ourselves and sleep. We shall wake up until the muscles relax. We shall continue from there. Chobola ngambye kiri fine era kiba okay ng'oli ne boo because there's no reason for panic.